yala kubuza ne magala Luwemba bakubyeko batya bannamwandu ana sima neze no kampani ya mojira beno nakajibira mubanga ki toluddeewo myaka nga 5 tondwisawo nyo afi wajja mu kisanja kino nga kitandika muki wajja mu kisanja kya Museveni kino kyalimu ekisembayo manye kyalimu kati nga kitandika emyaka 5 kombalira neze munange unembera nga tambula ne banga mbuno kibuyaga ata eringa eyuga sigirinda nze sigwa na muntu fetura mbalekana mugwa n'ekitongole kyammwe kuzi tulina gye tulaga ffe mbalekana mugwa n'ekitongole kyammwe kakati nenalonga manya bannamwandu balaka baalayo banenge ekitongole kiyuga katuvudde kwebyo omanyi nawe nali njogera ne ngamba Luwemba bw'osala obutajjira ku kaadi kati kaadi ya Segirinnya yonna ginyweze buli ekikwataganya ku Seegi kubanga akirenze kyembadde ndaba mu maaso gange nga tutuse wakati mu kalulu awo namwandu asooka gye yeewandise tutuke wakati mu kalulu nga kabindabinda namwandu agamba empanise mpadde Luwemba tugende n'owaffe atujjanjabidde owaffe okitegedde bulungi naye kati wano Luwemba basobola n'okubba kati abinganda kati kaadi ya Segirinnya mutandise ogigabana kati nalukola gitutte of course yagigabanyeko ka party kwa kati ono kaadi gyalina ya mugenzi simanyi ngeri tiimu y'Oluwemba yakubyeko bannamwandu bali tebalina bakubbako eri twavuddeyo dda kwekisimba n'obuteesimba bwe twavaayo dda kati yo tiimu akyagirina Luwemba alina tiimu ye eka tiimu egendya muvuddewo muddeyo mukebere ne kumama bajjamu babbako luno bajjamu babbako ekinaddako beegatte babanja ambulance ne Segi box n'erinnya lya Muhammad kale bakujjako Segi box bakujjako ambulance ale tuba tukyalina kye tukozesa mu constituency ne mama bajja mutwala so Luwemba muganda njala kutegeeza kati wano twagenze kwali kati bwe twazze akalulu kawangudde otya kaadi Segirinnya mutandise gigabana ali bagitutteko simanyi when was the last time mama oyogeddeko naye kuba mama essaawa yonna naye ajja so Luwemba yali okubiri kati azze kubeera campaign rather Magala banaye munansonyiwa Magala yayogera luli n'agamba and he was behind yeah reconciliation yeno oh okay kale soko batuwe wamu lunaku lwasooka nalangirira nti ngenda kubeera manager wa muganda wange campaign manager wa muganda wange era eddimu twabakanye edda nalyo ng'okumugala gwetukoze okulabika nga twongera okunyweza obwambuzi bwaffe nga tutandikira kwaba abantu abatuli ku lusegere tulina bannyinaffe wano bamaama b'abaana omu ku bo yali ali mu race nga omukyala Twaira Segirinnya yali mu race ng'agenda kwesimbawo ku bw'MP bwa Kawempe North ng'abalala bwe baali era olunaku lwaleero asazeewo wamu ne banne beegatte ku ttiimu yaffe eyo ennene era tugenda kubanga tumufuna abeereko kyayogerako eri media eryensi bye yayandekedde bye naali ngenda okutambulirawo nga birimu enteekateeka yonna eyali egenda okulabirira Kawempe North constituency mu mbeera zonna abantu ba Kawempe era njagala kutwala omukisa kuno nga bwe naasazeewo nti ntambule n'omubaka ekibiina gwe kyalonda ntwala omukisa guno mulimu ekitabo kyenasooka okubalaga waliwo ne discs ezirimu buli kimu era ndishuwa nti ajja kutambulirako ku lw'omukululo gwa Honorable Segirinnya buli kimu ekirungi kyeyali ayagaliza bana Kawempe North kigenda kubatuukaako muve ku bantu abalala babalimba abababuzaabuza ekituufu kyonna kiri wano era ntwala omukisa Linda Segirinnya, one of the contestants on the Kawempe North
post, I take this opportunity to declare to the whole constituency that I stand before the elected member in the National Unity Platform, and from today I will make sure that I move with him everywhere he goes so that we keep our unity. You all know that our late husband, Honorable Segirinya Muhammad, was a full member of the National Unity Platform. So in the respect of the rest are mothers. The other lady at the extreme, the other lady at the extreme is called Nalongo, and she's the mother of Aliyah too. This one is mother of Sejirinya Ibrahim. Today we have been joined by the chosen candidate of the selected candidate, because it is democracy that brought him. Nina akantu ke nayagadde bannamwandu ke baakoze. Andi Sejirinya yagenda okufa mu bulamu yaleeta erinnya ly'omwana limu. Yali Naggirinya. Kati buli alina omwana ow'obuwala yamutuma Naggirinya. Kati Naggirinya original. Alina obulenzi Sejirinya. Kati yali alina Naggirinya. Kati bonayo bannaggirinya kati fa tunoonya mama Naggirinya ate noonya mama Naggirinya. Anti bonna kati mama Naggirinya kuba kati kaadi yali mama Naggirinya yali wakuba Sejirinya yafa ya promoting erinnya lya Naggirinya n'ata promoting mama Naggirinya. Kati ate ono omukyalo yakaninda bwe yatuka mu tayimo ng'alwana okuva mu kkomera ku mama n'agattako omukyalo oyo yali ayagala okwesimbawo. Kati tutuuka nga Naggirinya w'amaanyi kati definitely mama abafuuka waaki w'amaanyi naye ate mu association ne closeness ate ono ng'akola ki kati okukuba kuba mama Naggirinya oli yali eri ku kisaawe kati ndowooza n'abawa ababalira nti musindikira ddala ababalira nti mwenna mufuuke ba mama Naggirinya. Njagala okwebaza Magala. Omanyi kati mumina ebintu bya kaadi bw'owa omuntu n'omuleka alanga okwegana. Kati Magala mu yini ya Nalukola n'amala agifuna tagenda kugibwamu. Era naye wanaatuuka n'agamba Saamu. Nsi yonna ejja kugamba naye omusajja yakulirawo mugono Saamu. So kati akumagalako okola mu byobufuzi. Katuufu. Katuufu. Ate abakyala bammwe baliwa kaadi gye baawaddeyo. Bawaddeyo kaadi kati bamaze okusaidinga ne Nalukola. Kusaidia Nalukola, that is a good move. Kubanga kati kaadi ne kaadi y'omugenzi nkulu nnyo mu kalulu kano. Era tobeereyo n'oyisaamu luwemba amaaso nti kwayimiridde wanafu. Oli abadde mubaka w'omu kitundu. Naye kati eno kaadi y'okubanga bannamwandu abafunye eba asenvuddeko asobanga kati Luwemba asigaza mu bakochi. Kati Luwemba kyolina okunyeeza ennyo ambulance. Ate mama erinnya lya Muhammadi enyoza nnyo erinnya lya Muhammadi saayo naligenda. Nyweza nnyo Segibox. Ale simanyi n'empale z'omugenzi ezimu andibadde oziri. Olutambula mu